obanga wabulayo eddakiika ntono nnyo omukyala n'agenda mu mbeera ze ez'omwezi olunaku lwa lufudde ajja ddulibwa naye teeraliikirira kale njala ennumye olunaku lwange lwonna omukyala okusiibulukuka olw'okuba nti agenze mu mbeera ze ez'omwezi kyokka ekyo kiriko embeera kubanga eyo ibaada era nga bwe kiri nti singa ate asigala ng'asiibye ate afuna omusango kuba takkirizibwa omukyala okuyimiriza esswala olw'okuba agenze mu mbeera ze ez'omwezi mpeera njereere kubanga ate singa agisaala afuna omusango. Ebintu by'eddiini tofiirwa tebiringa bizinensi bodde n'ofuna okujjako ng'olesa empaka katulaba nti olunaku abadde abuzeyo just 10 minutes tusibulukuke n'agenda mu periods ne lufa naye essaawa zasibye kalala mwamu empeera ate noli ajja ddulibwa nate ne biba mu empeera tofisalwa kiringa kusoma Quran. Omusomi wa Quran ye business mu nsi yonna etasala gwino boga nti ngenze ngenda kukwata Quran n'otuula ntandika okusoma ekwate neegaana n'osomera emyaka 10 neegaana okugenda mu mutwe gyonna eryo period yonna gy'osomera oba ofuna mpeera gwewage nti bw'osoma tofuna mpeera ye business etasala oba okutte oba tokutte z'empeera oyola buyozi buli wootula n'osoma ofuna empeera. Kati omukyala alina okimanya so si kuddaawo kale olunaku lwange n'ennyo tebadde nnumye nnyo leero mbadde ndugusizza lugenze kufa era bye bimu n'omwana ayinza okubadde anaatera okumaliriza esswala omwana najja kunkumula wonna kale esswala ngenda kufuna nadda buwaaka esswala mbadde ngimaze nogenda laba nno ofunye esswala ezi eno bagenda gikuwamu empeera kati ate buzi ekuweddeko n'eri ne bagenda gikuwamu ki oba ofunamu bufunyi ziyadatul khair ala al khair oyongera bulungi ku bulungi na